bwe twaleeta enkoko zino ekirowoozo yakigula bwe yakigula ne tutandika omulimu guno waliwo Pastor Bugingo yayimba twatandika babiri Pastor Herbert twina twina mukwano gwange nga yampa amanyi Fetwalinga entambula yaffe yali ya boda. Right now omukyala wa manvuga hybrid. Emotoka yegula sente zisoba mu bukadde 10. Abagimanyi osobola ogigogolingako oba n'ogibuuza. N'omwami wange bw'atyo. Sivuga emunze nkyusa. Oyinza okunsangako leero mu Karumiyoni. Olina onsangako mu Nuwa. Nti ku lwaleero ng'oyagala okubeera n'amaka agali successful. Olina okufuna omukyala gwe weetaaga so si gwe oyagala. Ate ne kubakyala naffe bwe kitu tulina okufuna abaami be twetaaga bawo bwafuuka nga MP fuba okulaba waakiri obeera n'abakyala ku kakiiko k'ekyalo naye kimu abakyala ku bibasuula value gweyagala omwami akulaakulane nga gw'osigadde wansi nze njogera n'abakyala naye omukyala ne bw'oba ofuna obukadde 5 ng'omwami wafuna emitwalo aga 5 ogyetaaga sente zo zino obukadde 2 osobola obbulabako. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kale nyongero banirizaako abalayi baffe abalungi aba CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero banirizaako gino nje musezero kubanga mutulabira olunaku olwaleero as usual ndi ku farm ezimu ku farm zenze mbalaga balunzi ba nkoko era nga bwemba njogera ku kulunda enkoko nange ng'omuntu mbayigiddeko nnyo yampa enkoko zikyannemye okunona olw'ensonga noonya wenzissa nange wakyambuze naye nga yampa enkoko bambi siyinza mwekwasa so naku lwaleero tukomyewo bupya nate era nti enkoko eno egaggawaza abakyala omwami n'oyo omuvubuka manya abantu ennaku zino abavubuka ennaku zino tulina engeri egireegerera ate pista amanyi ojja goonoona kati nkozese galiwo nze Wahida nampima Lubwama mukyala Lubwama mu njogere nyange oyinza okumpita mukyala Lubwama mukyala Lubwama so mukyala Lubwama anji baba omanyi ennaku zino abavubuka bagireegerera okimanyi abavubuka tetukyatwala kintu bakyabawasa nnyo abavubuka kubanga tebaagala kukola kati wesanga abakyala abeekoledde ssente abalina amataka gaabwe abasobola emirimu ga gino egy'okulunda egy'okulima kubanga nze ngamba nnyo nti omuntu omugagga ssente zo zandibadde mu assets asset esooka ng'onookola omulimu guno olina okuba nga olina ettaka bwe njogera ku projects zetwogerako ezireetera abantu ssente oba ezigaggawaza omuntu ettaka kimu ku byo ku lwaleero tukubiriza abakyala abaami naddala abavubuka twandijumbidde okukola emirimu gino egy'okukolera awaka egy'obulunzi egy'obulimi naye ate betukubiza okujjumbira kituufu basobola okukola naye ate amataka ge batunda n'owulira nti bagenze ku kyeyo ate agenda projects zino zetukubiriza abantu baffe okukola projects ezimu kwe kulunda enkoko zino ennansi okulima amatooke n'okulima emmwanyi kubanga tulowooza nti zo zisobola okuleeta ku bugagga obw'ensibo naye projects zino olina zikolera ku ttaka kati abavubuka range esinga obungi tebalina mirimu bali unemployed era bw'ogenda ku kisaawe Entebbe
osanga ennyonyi zitwala buli kadde bano babakomezaamu mu mabokisi bano bo balinnya you get a point naye ng'ettaka kwalina okuyimirira okukola ssente ze tugamba ate lyatunze n'afuna air ticket oba n'abamupangira ebyeyo ebyo byempulira zisegomba kugenda Bulaaya sijja kulemba naye abagendayo bw'ogendayo ate n'otakozesa bulungi chance eyo ekututte osobola okumaliriza ng'ebyewaka bye watunda bifudde akataka kafudde abamu yakasikira abamu mugabo yagugabana naga nti asiraba kyenzizaako kantunde ettaka lyange ngende ebweru ku kyeyo kakati abo bw'atakozesa common sense ku kyeyo eyo ajja kwesanga nga ettaka limufudde ate nga n'ebimu tutte tabikoze kuba abamu atunda ettaka wano n'agenda ebweru ate bw'afuna ssente era asooka kunoonya ki takuba poloti naye nga ate yagitunda ku ssente nki entono n'olwekyo projects zino zetukubiriza abantu okukola ziri sensitive nnyo n'ensonga y'ettaka olina okuba nga olina ettaka lyo ekyokubiri sitera nnyo okukubiriza bantu kutandika project ng'eno ya nkoko project ey'emmwanyi z'omanyi nti zijja kumala emyaka 45 ng'onoga ssente project ey'amatooke gw'ettaka ogenda olipangise era nze CRUZ abantu abamu ayinza okunkubira mukyala Lumwama njagalayo enkoko 20,000 kojja alina we yampadde ngende nnundireko ki enkoko naye ngenda kumupangisaako nkwegayiridde kwata ssente ezo sooka ogule poloti nga yiyo abatulaba n'abatuuliriza ku CRUZ exclusive bw'ogula poloti nga yiyo leero bw'okola project eno neegaana poloti tejja kugaana ejja kubeera bw'owakola by'otugamba by'owakola kakati nze njagala nkubuulire nze ndi breast muko ku bawala abamu kubanga nze nafumbirwa mwami Lubwama katugambe mwami Lubwama yanfuna nali mu senior ya 5 nga bw'operereza omuwala senior 5 bw'amperereza n'embeera naye nga jana ndabako ku ssomero n'agenda nanditayo ku byanditidde n'agenda you know senior 6 ngenda okulaba gaya ali siyasa ate nze nno nga nkula mukule manya abakazi tuyiga kwagala nze kye namaze okusoma mu dunia eno ALLANCRUZ n'abawala abatannaba kufumbirwa nze ufumbo kati mmaze mu myaka 13 nina abaana 5 bonna ba musajja omwe kyonche baliza Katonda kakati nze mwami Lubwama ngenda okumala senior 6 ebibuuzo okuggwa okukomawo nga nina n'olubuto olwa first born wange era okuva olwo ye yatekinga over okitegeera nampeerera nenkola diploma mu journalism ku Buganda Law Institute nenjimala n'akyale waffe naye nga baby mwina nenkola degree mu mass communication ku Mutesano University nga mwami Lubwama yasasula ki sente nankuba embaga makeke ndowooza waliko analiko okitegeera teyakoma okwo na ngendo ga musajja mukozi ate ali supportive ebibanja abiguze mbiriko kati oyinza okuba nga abantu abakyalo baba wala abalina chance nganze mukyala Lubwama gye nnyina nga batono okitegeera omanyizi kinayiga kati ndi muzadde sabiranga nnyo omwana waafu abeere kyoyagala nzamange yakulanga atugamba mugenda kubeera abakyala babuvunaanyizibwa mujja kuba bazadde abalungi nyina abaana ate nyina amaka nyina n'omwami so abakyala batono nnyo bosanga ng'alinganze mukyala Lubwama ng'omwami we ali supportive n'amagezi agakola okitegeera kati ku lwaleero abantu bafunye abakazi bali abasajja bakaaba kati ku lwaleero osanga omukyala n'akugamba njagala nsanga omusajja nga yeevuga nze mwami Lubwama namusanga yes alina ssente nate samusanga kati lwaleero bw'aba n'ebidduka nga bingi samusanga nebibyo tubikoze buki bukozi kitegeeza nange nyina kyenkola ki kyengattako naye kakati gwe nnyaba oli eyo otudde oyagala omusajja yeevuga gweoyina ki okitegeera byebimu era byentera okugamba nti ne bwaba muwala ng'ogenda ku university omusajja okufuna omusajja w'obuvunaanyizibwa olina okuba nga olina chance ojja musanga mu parking gy'ogenza okukola ki okupakinga so ku lwaleero ne bwaba bakyala amaka okutambula obukozi bulina okulabiri okukulembera nze olwaleero CRUZ ku nsi bwenjiraba etambula bwe ziba maka ebimu ku qualities omukyala byalina okuba nabyo amaka ago okutambula ekisooka obukozi kirina okubaako kimu ku qualities kati abasajja zibeetaaga enkola ye ey'emirimu oba endowooza yo okulaakulanya amaka ne bwaba musajja ng'akola ssente nga gwe tokola ng'oliwa ku omuzimbi otya baawe akupangisiza ennyumba yakakadde kamu n'ekitundu naye okimanyi naawe mu bulamu bwo nti tagulanga poloti nze mukyala Lubwama toginsasulira eyakakadde akamu ekitundu nga togulanga poloti tukyali muzigo naye ng'osasula omuzigo gwa $1,000,000 buli mwezi obwo buwumba tutu sisobola butuukako
kitegese omusajja ono simuzimbi watya ne wayita emyaka 2 nga tasobola kusasula nnyumba eyo so nga ate n'abasula mu nnyumba ez'emitwalo 10 gye bali zino sente endala ne zikula ekirala oba ne zigula poloti oba ne zikola ki kale ffe okutandika projekiti eno mu ngeri emu oba endala twali tweseteseemu Enkoko naye mu kusooka okutandikanga ekirowoozo kino mukina babiri ekirowoozo kino twakina n'omwami kubanga mu kusooka ddala eno waali wala nga naye twafunayo naye nga tulina poloti okumpi awo emutundu eyo storage eri ku YouTube abasinga twalina poloti emutundu awo naye nga sezaala wange ne tugenda emutundu awo n'atugamba mulundireewo which is okay kuba yali muzadde waffe nga tasobola kukola ki kutuvaamu ne tuzimbawo ekiyuma enkoko zaagaana bugaanyi ziri enzungu ze navaamu ne broilers ne zigaana ne zino enzungu endala layers ne zikola ki mulimu ne tuguumula naye tumala okufuna omusomo mu nkoko zino ennansi oba ojjukira we nali nnyo ku BBS awo nga nkola story y'enkoko Enganda story y'enkoko Enganda so ne mpikinga interest ne ngamba omwami you know what tutandike enkoko zino naye kyamazima zitukoze obulungi obutakola ki obutagambika so mbadde nkunnyonnyola nti ekimu ku bireetera amaka families oba okuba nga mukoze project ng'eno gye tulina balubwama kwe kubeera ng'omwami n'omukyala muli committed okitegeera CRUZ osobola okugamba nti kantwale project eno ey'enkoko olwaleero ewakaawo omukyala alabirira enkoko gw'onoonye ssente muziriise ko omukyala omanya agenda ziwa mani powers zirabirira ziwa emmere dededede kati gw'onoonye ssente muzigulire ki emmere ne wajja wabaawo obutabanguko mu maka ndowooza kati obumanyi oluyombo mu maka kyemmanyi teruva wala naye olusinga luva ku bwavu era lwaleero bwe tuba twatunuulidde ebitundu 9 ku 10 amaka agasasika it is poverty obwavu mu maka kyova olaba abakyala abasinze okujogebwa mu maka ate nga abami mu bajooga abakyala abo be bakyala abatakola kubanga abatayina sse tayingiza ssente kubanga abaami abasinga okujooga abakyala bakozesa ssente okubajooga akuleetera mujjawo naawe n'omutongoza nakugamba eri ngenda kubeera ennaku 2 eno ewombeera ennaku 4 nokkiriza yalina okugulira ekyemisana nti era nabo nze ntera obbalaba nze mujja wange simuyinaako buzibu tomuyinaako buzibu kubanga toyina naye lwonookera ku makya naawe n'okola ssente akamanyiro nga akalistaboni tosobola kakkiriza mu bulamu bwo bw'oyinza okwagala mujjawo kale mukazi wo n'ogamba nti komugabane ne gundi gwe osobola okikola nze mukyala lubwama sisobola obubumba tuutu sisobola butuukako nze sisobola ekyo mba nkulimbye okudda ku bbeere ya nnyabo nanfuka sisobola CRUZ ng'otya never tosobola kujjawo ye musajja okuba nti yakwanye eno n'eno n'eno naye nti mukyala abakutongoza naawe kati bakuyita mukyala lubwama teweerimba kunze naawe omu asigaza omwami si mu bubi wabula akamanyira ekiko ekyo kubanga nsobola okukola ssente zange ne neerabirira ate n'omwami asobola okundabirira ate kati n'abasajja baayiga bageze batya okuluuzinga abakazi abalina value nga ffe kugamba gw'oli oyagala omwami ofuna mwami akukolerera ate gw'oyagala alekewo yamugattako bagamba bakoze n'abaami tebabasiimye okitegeera babaleseewo atoli kaafuna ayina at least ebyo nabyo bibaawo naye munnaye ne bw'ofuna ayina era amala n'akuzannyirako n'akukyawa abakyala bensinza okulaba gye bali lwewaawo ne mu bufumbo buno mulina okubaamu obugumiikiriza kubanga kino ekyokujogibwa abakyala tekitandise kati kyava dda era ennyimba abasinga nze ntera nnyo bagamba muddeyo muwulirize ng'ennyimba z'akadongo kamu ennyimba ezo ziwulira alani ziyina amakulu mangi nnyo ate amakusike ate agaddala ate amakulu agali mu nnyimba ezo kati ensi kwetambulira okitegeera era omusanga nze kyesinga obutawagira mu bakyala ekisinga okuwonyawonya abakyala CRUZ era onzadde wano abaana 5 oba ono muzaddemu omu n'oli muzaddemu omu n'ono ne muzaalamu 2 maama oli taata we bw'afa n'osiba amakugu n'ogenda n'ono n'afiirwa taata we era nayo n'osiba gwobeera mukazi ki okitegeera kati si embeera eyo bw'olaba beera n'omusajja mutereeze bw'aba alina obuzibu bwe mukole ki kubanga teri yatuukirira nze bwe mbeera n'omusajja nga mwagalako ebintu 5 bw'aba asobola okutuukiriza 3 nga ngenda n'ekyo
waliwo mukwano gwange yaŋŋamba Jozi yatwali tuli awo nga tunyumyamu nga bataata naga teri kisanyusanga kuba na mukyala nga muyina bizinensi naye nga school fees w'abaana tobiwulira simanya abaana shopping tobiwulira wegwe omusajja gwe okanya kukola ku improving income ya family ng'omukyala school fees ogenda oli abaana bazzeeyo ku ssomero teyakunyeze nga mukolera wamu njagala okutunnyonnyola mu nkoko zino musobodde mutya okuweerera abaana okukolera ewamu nga family ne muzimba family yammwe kubanga lwakuba tusobola balaga wetudde naye wetutudde mwazimba amaka malungi nnyo tetuyinagamu nno naye najjako nga oba musula wali eri kwegamba ozolaba story yaffe abasinga bazze baziraba ku YouTube balubwama local agro enterprises bane tulikawoko mu town yesembayo kansoke mbabuli gitusangibwa tulikawoko mu town yesembayo butuke nasana ku store opposite Shell gambo wa boda boda ntingenda kawoko mbalubwama benkoko enansi oba botukawo ku opposite Shell tukubire tujja kuba tukulagirira wano tuno wetusangibwa ekawoko wali amakaga fa makulu tuli balunzi bankoko nansi tuli balimi babitoke ne mwanyi ate era tuwa n'abalimi amagezi ku ngeri gye bayinza okulima ebintu byabwe ne bivaamu esente obuuziza ekibuuzo ekirungi ennyo nze natandika n'omwami wange kugambye yali supportive bwe twaleeta enkoko zino ekirowoozo yakigula bwe yakigula ne tutandika omulimu guno waliwo Pastor Bugingo yayimba twatandika babiri Pastor Herbert twina mukwano gwange nga yampa amanyi munange kwe kutukeno okitegeera ffe twalinga entambula yaffe yali ya boda boda right now omukyala Lubwamanvuga hybrid emmotoka yegula sente zisoba mu bukadde 10 abagimanyi osobola ogigogolingako oba n'ogibuuza n'omwami wange bw'atyo sivuga emu nze nkyusakyusa oyinza okunsangako leero mu Kalumiyoni oli n'onsangako mu Nuuwa oli n'onsangako mu ndala naye ebyo byonna bizze kubanga tukoze okitegeera ekyokubiri twasooka ne tutegeera nti omuntu anaagaggawala ebyo byonna kati nga boola nti olina emmotoka olina kiri ebyo bigule luvannyuma sooka oteeketeeke sooka ogule ettaka kati tutunda n'amataka tugenda kusaba okulula estates ez'amaanyi nno ku buli luguudo era nammwe abaagala ettaka oyagala ttaka lya kulimirako oyagala eka emu eka bbiri ffe tutunda 5 ku 10 twagala ng'osobola okugula eka jangu tukuwa eki ettaka kubanga twakitegedde nti yenkizo olwaleero osobola okusanga mwami Lubwama nga alina yika ezize nga ye mwami Lubwama ez'emmwanyi ezisoba mu 10 nga mwami Lubwama kati n'osanga mukyala Lubwama nga nange nina yika zange nga 7 nga za mmwanyi zokka okitegeera kye namaze okulaba amaka gano okutambula oyo mwami ne waba akulaakulana naawe olina okuba nga okulaakulana bawo bwafuuka nga MP fuba okulaba waakiri obeera n'abakyala ku kakiiko k'ekyalo naye kimu abakyala ku bibasuula value gweyagala omwami akulaakulane nga gw'osigadde wansi okitegeera naawe ekyo toyina kukikola buli lwe mukulaakulana ababiri mutandika okuba nga mutambulira ku peegi yetya yemu nze ne mwami Lubwama mutambulira ku peegi emu buli lwakusatu CRUZ okimanyi tuba tusomesa wano abantu baffe obulimi n'obulunzi naddala mu kulunda enkoko naye era olaba nti mwami Lubwama bw'asookayo then nze nenzija ne mbawa session ntono ne mbamaliriza obadde ogamba badde nkugamba nti ekizibu ekyo nkirabye nnyo nga abantu okukolera awamu nga si kyangu kizibu katulako nnyonnyodde ako n'ogamba nti mwami Lubwama mukola mwenna naye osanga mwami Lubwama ng'alinayo eka ze ez'emmwanyi nga 15 nga zize yamanyi ng'ate ne mukyala we naye agamba ate ng'omwami agamba ne mukyala nga alina okuba ne eka 10 oba 5 nga naye zize n'ebyawamu ate ne tubeera n'ebyawamu ebyo nabyo bingi ebya famire kubanga ewammwe waliyo ebizibu newabali waliyo ebizibu nti oli alina engeri gy'asobola okukwata ku bibye n'asootinga ebizibu byewaabwe nga takusiza inkamu ya famire ate nekirifa nekiri bwe kiti ebizibu byewaffe ate mwami Lubwama nze yasinga obifaako okimanyi mu Buganda wano omuko olina okubanga munnaayo olaga ku maanyi okitegeera nze nafiirwa taata wange emabegako awo naye omwami yayiwawo omubiri oyinza okugamba ye mulekwa abasajja bwe batyo buli mukyala gwe yandyetaze mu bulamu bwe naye omuyambyeko kyenkana ki
okulaba nti atandika naye akyusa obulamu oba mutuuka ku kikola ki ku kyemwagala nti CRUZ olwaleero wekyatuuka oba nze mukyendaba n'abaana bange ndi kulambagamba ensi ekyuka luli twalabanga TV nga tulaba black and white ndowooza katukyali bato TV wezajjiraawo nga tumanyi ozirabira mu banneyi baffe twali tetuzirina mu maka gaffe nga bazadde baffe tebalina busobozi naye olwaleero tulaba digital ku lwaleero omuvubuka yenna ng'oyagala enkulaakulana mu maka go nandikusabye funa omukyala gwe weetaaga so si gw'oyagala oba funa omwami gwe weetaaga so si gw'oyagala kati CRUZ omukyala gw'oyagala ayina ebbina ddene naye ng'ate ne bw'aba mubi nga manager mu Centenary Bank oba nga muzzukulu wa Ssebaana Kizito balina kalandira akakola zo family enkozi ya Ssebaana Kizito ngeza sigambye nti kyo kibeera naye I'm just giving an example okitegeera so omukyala gwe weetaaga ye mukyala asobola okukugattako omukyala gw'oyagala yoyo gw'olonze okusinziira ku beauty ndabika ye nti ku lwaleero ng'oyagala okubeera n'amaka agali successful olina okufuna omukyala gwe weetaaga so si gw'oyagala ate ne ku bakyala naffe bwe kityo tulina okufuna abaami be twetaaga so si be twagala omwami gwe weetaaga oba omukyala gwe weetaaga yoyo gw'ogenda okuleetera ekirowoozo akigule mukolenga mwami mukyala Lubwama ne mukyala we muzaale abaana mutuuke ku baana 5 nga bwakutunulako alaba tozaalangako mubeere n'abaana awaka nga bwakwata bano 3 n'abavuga n'abazaayo ku ssomero nga naawe omuyambako n'otwala 2 oba gwe n'osigaza bebi awaka okitegeera nga bw'anaakomawo na shopping emmere ya wiiki namba kale naawe onoogula kunva abanogamba nze kankole bino ebiri simple ebintu bwe bityo sente y'ekikazi bagikwatako anti sente y'ekikazi teweerayo nga toyina musajja ekyo nze sikowa kujjukiza abantu CRUZ nze njogera n'abakyala naye omukyala ne bw'oba ofuna obukadde 5 ng'omwami wafuna emitwalo aga 5 ogyetaaga sente zo zino obukadde 2 osobole obbulabako ekyo kyatutonderwa nze mwami Lubwama nageza nangamba leero nakusuulidde abaana kiyinza okunjo kyamu kuba saakimanyiira kituufu sente mba nzifuna naye saamanyira kati kukuza abaana bw'omu okitegeera kyova tetubeera ffe rwedde kuwerokaminga bajja baffe kujja mu bulamu bwaffe eno keeyo omwami gyawa abaana agenda gireka okitegedde so kati ebimu bituba tutya byebyo kakati ffe mu bulunzi buno obw'enkoko ennansi tutera nnyo okugamba nti abantu abakolera awamu nga kapo nga bamalirivu busobola okubakolera obulungi era families nyingi bali successful nnyo nina story gye naleetako eya mwami Okomoli ne mukyala we gyeri ku YouTube Okomoli ne mukyala we balunze enkoko balabiridde enkoko zitambula bulungi era bazikozemu ebirungi bingi era tubabuulira mulimu mulala kati naye nga mwami na mukyala be bali muki omwami n'omukyala be bali mu mulimu ogwo so tulowooza nti naawe osobola mbadde ntero nkugamba wali CRUZ nti singa obeera n'ettaka oba omwami ng'alina ettaka eryo ne bali pulaningira bulungi ne bamanya ki ekyokutandika nakyo abamu ntero balaba ne bajja wano ne batwebuuzaako naye era sitera babuulira biki ebireetera ebyandibaleetedde like problems nti amugenda kuluna enkoko zino oluusi bazze kapo naye munaye kino nakino musobola okukyewala project eno neekola ki neetuuka waliwo ekyo nyina kwenkijje waliwo famire emu nabawa enkoko zino bajja omwami ne mukyala we nenjambawo enkoko zino sijja kwogera ani oyo kubanga muntu mukukutivu saagala mwogerako naye bwe bajja kapo nembawo enkoko bulungi nyenkoko ebi nga mubutuufu balina amaka amalungi bazimbye n'ekyumba bakitaddemu ssente kakati waayita emyezi nga 2-3 mukyala nankubira naŋŋamba mukyala Lubwama project erabika egaanye konza ate kiki naŋŋamba project egaanye omwami
twanyiga mukaawo n'akwata engoye ze teyadda abadde akomawo ekiro ne mugamu ne obudde nga bugenze olina okukeera ennyo okgenda ku mulimu genda weebake ng'ali ku message ku simu ku dining bwe mugambako ne mugamba muneeyi wandigenze ne weebaka ku makya olina okukeera emirimu gyammwe gyakeera ng'agenda mu tooyi naye ngolowooza ku simu ssaawa 7 ezo aba anyumya nani n'emikwano gye olinayo gwonyumya naye ku mwendo ogw'ekiro ku simu ng'obadde waka banneebase oba weebase kati naawe okimanyi kitebe bw'okirese naye mu butali bulungi kale ebyo tubireke kaakati ekiseera kyatuuka omukyala aba agenzeeko waabwe kulaba ku bakadde be omwami yakozesa eyo chance n'asiba engoye zonna n'agenda omwami n'anoba n'aleka omukyala waka n'abaana aba munnange nga ŋŋendayo kati nga nkwata essimu nga nkobera omwami nga mugamu ne baŋŋambye waka wavaawo nti enkoko nazimuwa kakati nga mugamba naye enkoko muzongere emmere enkoko temuzirabirira bulungi jjukira awaka bwe mufuna obutabanguko mu maka ne laavu ebadde ku nkoko omukyala gy'abadde ayina efa bwe kimbadde mukola kifa bw'oba oyagala okulaba amaka ag'abafumbo bwe gakyankalana ebintu ebyo bigeze bijje okitegeera kujjako abasajja abagezigezi nga tajja kulaga mukyala naye gwe ssebo ssaawa 7 oli ku dining oli osukuma message kikyoba otegeeza munnaaye omwami bwe namugambako nambuuza mukyala lubwami enkoko ezo woba ozitunuulidde zeetaagamu ssente nga mmeka wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. So akubuuza mukyala Lubwama enkoko ezo bw'oba ozirabye olwo ngenzeeyo ye yava awaka yalekawo omukyala n'abaana aba naye kubamu akafaananyi munno wamuteekaawo kale omukyala bw'aba yali akola wamujja ku mulimu gwe n'omusuubiza atuula walabirira enkoko ng'omaze omuleseewo n'enkoko ozimulekedde nga mugamba munnaaye enkoko ezo zijja kwetaagamu emmere ya myezi ng'egyo okutandika okubawa amagoba kyeyava ngamba kale ngenda gitabuza munnaaye waite ennaku 2 ng'omukyala ankubira essimu nga ngamba mukyala Lubwama manye ekiriwo kakati owa boda yajja n'emmere ku makya kapiki bwansanga wakatanyega nga gula owa boda kati omukulu yali yamuteekako owa boda ono yaleeta ki emmere y'enkoko naye nga n'omwami ku byakola kiraga nti waliwo ali behind amuwa information kati kola boda amulagira kola boda emmere giwe owa boda yabagitwala okitegeera owa boda nga bwagenda wali awaka tabuuza baliwo bwatuuka n'atunula nti ono ye mukyala nga atunula eri ng'agenda akwata ekikuleya kye ekyemmere nga owa boda ng'agenda agulawo ekiyumba ky'enkoko ng'asaavinga enkoko ezirimu bw'amala nga tapu yali awo wabweru ng'asumula tapu nga n'aba engalo ng'enkoko ayoza mu drinka ng'aziwa amazzi oluusi asanga omukyala ataddeyo ki amazzi bw'amala ng'asika piki ye ng'akubira oli nti nze maliriza bwatyo kitambula ebbanga ekiseera kyatuuka mu bufunze enkoko ne zibalemerera era nze kamwa kwogera omwami yamala n'aŋŋamba nti enkoko nazimuwadde kati yamanya akole kyakola ki kyayagala neŋŋamba omukyala tukoze tutya nti nze mpa enkoko mpa ssente enkoko ozitwale nenkwata obukadde obwo nze bwe nayinawo lindako ani agamba omukyala omwami yaŋŋamba enkoko naziwa omukazi yamanyi nze namuleka kakati neŋŋamba omukyala tukoze tutya omukyala naŋŋamba mpaamu zompa njagala genda ku kyeyiibweru ne mugamba nti nafunye dda kampuni entwala era abaana abamu abasinga abali mu Buwalabu abagenda okukola emirimu egyo gye bayita egy'obukadaama abaana abo mbaagala nnyo kuba ekisooka bamalirivu naye ekyabatwala mu mirimu egyo abakyala abasinga obungi abagenda mu mirimu egyo egy'abakadaama oba egya mu biyumba bagenda lwa disappointment majority babeera baba disappointing abasajja babeera babamazeemu amannyo babazaddemu tebabalabiridde
tibabayambye kati nabadde ku TikTok nendaba omuwala kadama bannange munyambe simanyi lugonvu no sentongo nange nakalabyeko simanyi hamu mukozi wo zene wongo wasose wa mwanyinaze yasabye hamu amuyambe hamu nsonyu nyamba sentongo mukozi wo namuwa sente zange obukadde 14 abukoze twezimbe kakati wuyo yabubye yanzibye sente zange obukadde 14 hamu nyamba amanya gugafananyemu agamwanyinaze nentya naye ngamba oli tasobola oli muntu wa corporate fena atuyigiriza bine almost ebimu kakati kadama ali mukulajana choka agenzo abasinga wesanga nti agenzo okugenda ebweru ngekimu tutte disappointment kakati ate bwatuuseeyo abamu balemu okuyiga ate era nakola sente ate era noweereza omusajja bannange gwani abayakunya mu bwongo kuluzi ogenze lwa disappointment nti nze mukyala lwamangenze bweru ku kyeyo mwami lwama disappoint nze ngenze kukolerera abaana ate nga ntuuka eri nkwata sente nga mpeereza musajja ne bwatabaye nga nafuna mulala nga nkuyozaayoza ki okitegeera nga nkuyozaayoza ki kuba kati ne bwemba ngenze bweru nga ngenda kuzimba ndi kadama ne bwemba wakuzimba sisobola kukozesa wadde ow'oluganda sisobola kukozesa wadde omwami ne bwaba gyali okujjako nga yeesigikanga owange kati nkozesa kampani zize mmanyi nti bwe neeba eridde sente zange nja kugenda njikube mu mbuga z'amateeka kati omukyala kakati mbadde gamba nti disappointment eyo n'oli bwekyo ye yamutwala ku kyeyo kati omukyala ngagamba nti enkoko zino njagala zigguza era namala nenzitwala wazimugulako meka zonna wamuuza namugamba nkuwa obukadde 3 bwe nninawo goodwill nenzigula obukadde 3 nagula nkazi zokka 250 obukazi obuwango obumu naaleko omwo ne muweereza abantu enkera ne babutwala lafuli yazijjamu obukadde ng'obu nkoko zaali myezi emeka 3 munaye yakola loosi kuba enkoko zino ennansi tukugamba nti zisobola okukolera amagoba buli wiiki era abakyala abasinze betulese ku TikTok betulese ku social media abaana bangi bali ku social media tulina makula fe twamuyigiriza emirimu tulina nangendo naye twamuyigiriza miki tulina abaana bangi ba B6 bangi ba poultry breeders bangi and tuli proud kubanga kiki kyetwali tukola ki twagala era mu bawagire okitegeera so yakola losi mu bufunze teyafunamu kuba tukugamba CRUZ nti enkoko zino olina okuzikolamu amagoba buli wiiki ziza kugumiikiriza buli wiiki nsobola okukola amagoba osobola ozikolamu amagoba ate bwe kituuka ku bakyala bamanyi okukola emirimu gyabwe obulungi awaka abagezigezi teyeegomba kuddamu mukozesa kubanga kati kankubuulire oyo omukyala nali nabawa enkoko ebi 5 kitegeeza jayo kaliculeeta pesimu yange leta essimu kitegeeza bwe mba nabawa enkoko 5 twali tubaze basigaze enkoko enkazi nga 250 kuba enkoko zino bwe mba ngenda okuziwa omuntu nsooka kubayisa mu musomo enkoko 5 jukira kati yali badde atuna empanga 250 at least ekitone nnyo ku mitwalo emeka 2.5 enkoko 250 ku mitwalo 2.5 ziba sente meka zempanga zokka milioni 6 n'emitwalo 25 empanga zokka abantu tubawo omusomo mu nkoko zino tubagamba nti abo bogenda kutunda empanga jangu tukuwa omuki omusomo oba bwo bogenda kutunda enkoko zino komawo tukuwe training olabe empanga osobola otezinoonyeza akatale naffe tuzifunira obutale naye naawe osobola okukola ki okuzifunira akatale kakati empanga zokka yandizizeemu ssente ekirala empanga ne bwe yandizigabye abantu ne bazirira bwereere n'asigaza enkazi zokka enkoko enkazi ziri ye bizinesi ye business lwakuba tosobola kufuna nkoko nkazi zokka ati tukuweereddeemu mpanga otya nagamba enkoko zaffe zikola 50% mu gender balance for instance nti zino enkoko 2.5 zaali zisobola okyusa obulamu bwe singa yalina obugumiikiriza lwakuba nti abakyala ebiseera ebisinga bw'oba afunyemu obutabanguko mu makaago ekyokuguma aba mu kitono ekitegedde agenda okwekenneenya nti naali badde engumirawo ng'olwedde ekyo kyamuyiseeko dda nga yamaze dda okutomera alinnye n'ennyumba gundi ali wa muwalabu
naye mu 2005 byandikyusiza bitya obulamu bwe enkoko enkazi nti buli lunaku zandibadde ne kapasite emuwa tray ekitone nnyo 8 oba 7 buli lunaku ate nze saze kubanga bw'oba olina enkoko 205 kitegeeza divide by 30 tulabe trays ezirimu ze tray 8 oba 9 zino enkoko ze tulaba nsobola okufuna tray 8 anti wuliriza adde nenzisala negamba lwaki nkubalidde 5 trays per day nti zandibadde tray 8 naye enkoko zaffe zino Enganda si mbisi nnyo nga bw'olaba layers lwakuba nti amagi ge zibiika ge galina value ennene okusinga agaziri egi teriddiba first of all ffe kyetutunuulidde mu local chicken era kyetukubisa abantu bonna abalunda layers n'abalunda broilers we tubakubira we wano ffe tubukinga omulundi gutya gumu bwe tumala okukola kye bayita parent stock tubanga abalina ekyuma ekiwandula obukoko obwo oba amagi ago ndi waddembe ogatunda ebbeeyi nti gwe wootunda trezo omutwalo oba akenda 5 nze tray ntunda emitwalo emeka 2 emabegakawe obadde nakwesatu tray amagi yes kubanga dimandi yayo yeeyo abasinga aba agenda kwaluzaamu ne bwe kugalya gwa maganda bwogagula bwogula gali ekiri wangala ennaku mmeka kisinziira egi lirina mugaso kikubanga mu nkoko zino ennansi tutera okugamba abantu baffe nti bw'oba ozirunda beera ne plan otera okulaba abalina ebiyumba ebyo ebikalu abatulaba ku CRUZ exclusive ntera nnyo okubagamba nti abalunzi abali eyo nga balina ebiyumba by'enkoko naye nga bikalu tebaali basiru bwe baali batandika okuzimba ebiyumba ebyo kituufu balina interest era n'obusobozi nga bakola ki babulina kakati planning ye yabalema n'atamanya kituufu kyakola ki kyakola bw'oba onaotandika omulimu gwonna sooka okole search nze local chicken empadde ekyokuyiga ne bwemba ku lwaleero nga bambalidde nti endibootamu owino esinga local chicken nsooka kugenda kufuna musomo kwabo abazirunda oba rather abazisala nti awaye kankuwa emitwalo 10 n'emeka 15 sooka onsomese endiboota eno bwemba nazze wano nga nkwegasseko n'obukadde bwange 3 nkitambuzza ntya osooka ambuulire nti akakati bw'omala osifuna esala endiboota funayo ku batembeeyi bo nga baabo nze kyo nkirese kuba ndi creative kuba mba nasaze nziboota nkuteekako abatembeeyi ba computer n'entundu zange neziggwawo nze ndi mukyala mugezigezi okiwulira so kati mu local chicken ife wano kye twakola twagamba nti companies nyingi ziguza abantu enkoko naye tebabawa misomo ate abantu bwe bafiirizibwa tebaliddayo kumanya nti oba kulondoola ku muntu ffe ne tuleetayo ekyenjawulo ne tugamba nti abantu baffe katubawenga emisomo tusooka kuwa musomo ffe tusooka kuwa musomo era buli lwakusatu jangu tukuwa omusomo mu nkoko zino ennansi era sijja kukowa kubajjukiza nti okufiirwa emitwalo obukadde nga 5 oba 10 bw'otadde mu bizinesi ne bugaana ebyumba ne bisigala nga bikalu jangu ofiirwa emitwalo egi mukyala Lubwama ne mwami Lubwama tukuwa omusomo mu nkoko zino ennansi oyinza obutejjusa nze mbadde kugamba CRUZ na wali mabega nga sinaba kumalirayo wano ku kyokubalira enkoko zino 205 enkazi nti okimanya omuntu asobola okukyusa obulamu bwe ng'akozeseza head buli omu alina omutwe creativity yetubonyabonya ate ffe abantu obutaba na ssente abamu tetulina ssente kubanga twagala nze ntera nnyo okuyita kubanga emirimu gyange gya field okimanyi nze ndi mukyala mulimi bw'oba akusanga waka lulina kuba lwakusatu naye ebiseera ebisinga aidha mbeera mu nnimiro zange oba ez'abakasitoma bange bwe mba siri ku BBS okitegeera naye ngenda nempita mu butawuni n'osanga abavubuka nga bali mu kukuba ludo bali ku ludo gwe noyimiridde ggula kacupa k'amazzi kakati akulaba ova mu mmotoka oli mukyala ye musajja yakuba ludo obwongo bumugamba ye yandibadde avuga emmotoka gy'oli mu kuba ye musajja naye nga ne wakubira ludo ensiko emwetoolodde kyokka nga nze ŋŋamba kale mu katawuni kano singa nfunako ebanguza n'ensi oba singa ensiko eno nfuna nguza okitegeera n'ensenda nenkubawo ekiyumba kyange oba nenkubawo ekiyumba ky'enkoko oba nensimba emmwanyi naye nga ye ali mukukubirawo zaala wamaana wagamba tondekedde eyaawo olwasa mami gyebale mami nsobola okukuvuga abo mbalaba nnyo mami omulimu nsobola okukuvuga mami ng'ovuga nini CRUZ kuba
bali batudde mu nsiko beetoolodde okimanyi mukyala amatoke gye gebbeeyi n'ogenda mukyala ettooke lye lyebbeeyi kyokka ensiko ebakoze eki ebatuddeko kakati bali ku ssente kwe bazannyira abo si baavo kubanga baagala gwe n'ogenda ku kyalo okulamba ne bwemba mulina mikolo emmere ne mugigula e Kampala obutungulu nga bwa bbeeyi okusinga mu kibuga ekyo wali okirabyewo kubanga abantu abakirimu tebaagala kukola ate bwe bawulira kati ojja ogende ku tiktok kuno okulaba oba ku social media zonna platforms abantu baagala nnyo stories ezisesa naye nga tezirina makulu ate bw'osanga stories ezibongerako nga mukyala Lubwama n'abalala zibaleeta ate ezo tebaziwa budde bino tebasobola byewuliriza tebabiwa budde okitegeera kakati n'ogamba baagala ki banoonya miki mirimu oli nadda ku social media naavuma n'omusanga alina likes nnyingi okitegeera naye ng'ate singa abadde abuulira bintu by'amagezi abantu ebintu eby'amagezi oba nga ababuulira kwekulakulanya oba okwejja mu bwavu oba ababuulira ebibagattako ebyo nga tebabiwadde budde era abasinga bwamusanga ng'ayongerayo mu maaso ayagala kulaba beeyambudde kandowooza olaba ensi gyeraga noŋŋamba nti temuli baavu kubanga mwagala obadde okimanyi nti mu nsi ezaakula abagagga bali mu byalo ate wano abaavu be bali mu byalo ewali ettaka eddene bw'ogenda mu nsi ezaakula ensi nga Netherlands ezirimu abalimi mu Italy abagagga be bali mu byalo Brazil nsi z'abalimi balimi ba kofi omusanga omusajja alina square mile bw'ojja wano mu Uganda oyinza okuba olina ettaka lyoggulu oba weeyo mubende mu deep village ng'olina square mile nga 2 ayinza okukuwa ebizimbe mu Kampala wano nebyotamanyi ye n'atwala ettaka lyogenda okuddayo nga yakola ekibuga kye eyo mu nnimiro abamu otuuka nga ne mu nnimiro amakubo yagateeka mu nnimiro eyo ya kofi manyi njagala nnyo kofi because ye project yensinga nayo okutegeera eyokubiri ng'ogyekolako kikeni omusanga nga ne mu nnimiro ye yemmwanyi oba yiika 10 nga n'amakubo yagasiba pavers galinga wano wetuyimiridde agamutwala okukungula ngonga nti otali mu Kampala tali Bulaaya w'omu nnimiro kakati guno omulembe ate gwe tuliko ennima yaffe yalakizale okitegeera n'obulunzi bwe tukola kati bwalakizale nabagamba okugaggawala si kukola nnyo olina okuba nga olina amagezi si buli asinga okukola nti yasinga okufuna singa embazi yeewaata kubanga bw'etema omuti guvaamu eddoboozi ddene tewali atawulira naye akamba akatini kati kosanga kawaata emmere kayuguluza endagala okugaggawala amagezi ne bw'oba olunda kati osobola okubeera n'abakozi bo kati bw'obeera n'abakozi bo ne bakuyambako ne waba mwana omu oba babiri whatever nze nazitandika ne mwami Lubwama abantu aba omwami wange yalabirira enkoko n'akogga n'asigaza mutwe nze nga ndi mutini nnyo gwe ALLANCRUZ oli munene we twatandikira ku BBS wali ondaba olina kyotamanyi naye kati weba nga era ngenda nezirawo nenseka bali abampitanga omutono kati bagamba ki kalabe kati mwogera ki ng'olina akakootiko kootera okwambala Alex Basingo yayinza okunnyonnyola abane wali wagala kali akakooti bane nga ndi mutono nga kasiwuka naye ng'okagala nga negomba abalina ki nyashi nyashi kati babo bandaba bagamba ki abampitanga omutima kubanga emirimu gyenkola gimpa emirembe ofaanana bulungi bambi yes era nebaza Katonda nkikoleredde ate era nsaanidde walina akakootiko ko wali oyambala nkakome eno bwe kati eno naye nga mukazi wa mato bajjukiza nnyo bajja genda ku social media babunoonya abo abantu si bangu oyambala obukooti te mwana gwe ng'abanyirira bwe weegomba naye buli kintu kirina ekiseera kyakyo okitegeera waliwo abamu ng'alina capital ayagala kukola naye nga tamanyi kitiifu kyakukola kati olwaleero ng'alabye mukyala Lubwama
mujje tubawe emisomo mujje mbawe emisomo bannaye abakyala mujje mbawe emisomo nina makwano gyange especially bambi bakadama nga mukwano gwange njagala nnyo bakadama manyi kyennabagaddeko njagala kukomawo nkoyo omuwalabu naye alani business kyolowooza ekola e Kampala mu abali ku ground nkoyo okunziba noga kati oba muwulire business ki bakadama kyennabagaddeko bwakwagala aba akwagadde ate bwakukyawa aba akukyaye ekisooka bw'oba wakolagana nabo kubanga ffe bakasitoma abafe abasinga obungi bali mu nsi ez'ebweru naye abamu ku bo be bakadaama n'abaana abo be tusinza okutumbula abamu babadde bakadaama era babasinga mami tetulina kyetukwogerako okitegeera daddi muzayiru wama tetulina kyetukolaki kyetukwogerako you get a point naye nze kinakubaagalako basalawo mangu njagala ttaka yiikeemu mami sente ziizo ngulire ettaka kati gwe olina kuba mwesigwa ettaka lye ne ligulwa n'omuweereza lisitize n'abantu be ne mukwatagana bulungi abazze okulirambula bwe ziba nkoko ne mulunda mwennaku banze mmanyi okubagamba nti atujja kulunda nga ffenna ku ssimu siri omale okumuguza osobola olunda enkoko y'oku ssimu yes waliwo kye tuyita kati telephone farming siri oguza kadaama enkoko n'afaafagana n'enkoko n'abantu be nga tegwe tomuyambyeko wano kumuwa supervision zaaba bansumbuwa nnyo nakubira mami kakati mpereza video enkoko ziri zitya naye kati buludo eyo mugigazi yemuko that is telephone farming enkoko za myezi ena naye naziwulira eri nga ziri myezi nabamu bakomawo ng'enkoko zaabwe zitandise okubiika nga n'empanga nzibanofuna kwotandikira ate bw'okoma enkoko ze bwe zitandika okubiika n'okomawo ne weebuuza ku mukyala Lubwama ate oganyulwa nnyo kuba olwokomawo musomo phase 2 kukulaga kati ngeri yakunoga ssente CRUZ ssente y'enkoko ewooma wadde ng'enkoko eno ennansi yakugumiikiriza tuddayo ku mukyala ono w'enkoko 250 aziguza ku miliyoni 3 munne bwe naleeta enkoko nazirabiramu ewiiki 3 enkoko zitandika kubiika buli lunaku zampanga tule z'amagi 5 eziri kirini okiwulira kitegeeza nti buli wiiki nalina kapasite yaluza mu nkoko zaabwe obukoko 7 bwe manga enkoko 7 nzitunda 35,000 ye ne bwe yanditunze 2,000 katubale mukwata calculator nange sente zikyannemye bulemi kukola naye enkoko 7 nze ntunda 3,500 buli kakoko ka 3,500 kitegeeza ziba miliyoni 2,45 mama salale wa muntu amulinze mu office kati ye ne bwe yandibadde azitunze 10,000 meka yandibadde n'akakadde kamu n'emitwalo 4 zasobola okufuna buli wiiki ekiwulira gw'omanyi omuntu afuna sente ezo akakadde kamu n'emitwalo 4 kale ne wegibeera emitwalo 9 okimanyi nti abaana ze bakolera ebweru nga tebakola nnyo ate azifuna mwezi gwano zifuna wiiki yaziguza miliyoni 3 kati saawa zino ali Saudi yes okiwulidde so ng'ate enkoko zino zandibadde zimuwa omuki zimufuukira omulimu ddala okiwulira ekirala creativity yo mu mulimu guno nayo kikulu nnyo mulimu okuteekamu creativity olina okubeera ng'oli creative okugeza nabadde nkugamba wano nekugamba nti kati emirimu gyonna olina okuba nga oli creative nze CRUZ kati ne wemba ntunda nigiina tekikya neetaagisa genda kupangisa dduuka neetaaga kubeera waka wange nakuwa abantu location ebisigadde okikola otya essimu ziyitawo awo 0755 38 91 65 ne 0779 88 59 55 onookimanya otya nga toze mukyala Lubwama akuwa omusomo jjukira tubeera n'emisomo buli lwakusatu ku ofiisi zaffe tulikawoko mu tawuni esembayo tuuka Nansana ku masita opposite Shell gamba wa bodaboda nti ngenda kawoko Lubwama b'enkoko ennansi ojja kuba otutuuseeko tubeera n'emisomo mu nkoko zino ennansi ate tutunda obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obw'omwezi gwe atayagala bukoko bwa lunaku lumu jangu otwala obukoko obw'omwezi ogumu nawe bujja kukola bulungi mbadde nkugamba nti enkoko 250 zisobola okukyusa obulamu bwo nti tubaze wali nti singa obadde ofuna akakadde kamu n'emitwalo 4
bw'ojjako expenses enkoko ziridde sente mmeka ewiiki niyinza okuba enkoko 2.5 nga ziridde emitwalo 3 mu emeka katubalaana ewiiki. Oli serious? Yes. Jjako sente zaaluza. Bwe biba biganye ddira tray 3.5 ebyo byonna nga toyagadde fiisi 9 gwe toyagala kubonaabona. Ddira tray 3.5 z'ofuna buli wiiki. Leeta tukuwe emitwalo 2 wadde abamu bwe mumala okumanya eyo nti babawo 2.2 mmeka mubuuka ne mutatuguza which is okay. Kuba ffe tuba twabatendeka bizinesi zino kukola. Bano abanafuna ffe betugulako. Okitegeera? Kati bwe nkwata tray 3.5 nenkuwa emitwalo 2 per tray. Ba outgrowers baffe kati tubawo emitwalo egyo buli tray. Emitwalo 2 times 35. Ogenda olaba si emitwalo 7. Era you divide this money by 2. Kitegeeza emitwalo 3.5 gya kulabirira nkoko wiiki ejja. Wiiki eyo 3.5 ge magoba ago. Okitegedde? Ng'okozesa sente ntono mu kuziza kuba enkoko 5 zoba watandika nazo oba wazigula kakadde kamu n'emitwalo 7.5. Okuzirabirira okuleseza obukadde 6. Naye tekuli kuzimba kiyumba. Kale kitegeeza nti bw'oba buli wiiki osobola ofiisa emitwalo 3.5 ng'otunze butunzi magi. Waliwo kye tuyita value addition. Bw'otatunda magi n'oyaluza obukoko ojja fiisa akakadde. Okoze value addition ku magigo. Bw'otatunda magi bw'otatunda bukoko obwa lunaku lumu n'otunda bwa mwezi still value addition. Akoko k'omwezi singa oyaluza enkoko 7 fuwana enkoko ez'omwezi tuzitunda siringi 9. Naye assuming bw'ozaaluza actually abamu business zino zibalema lwakuba nti tebaagala. They don't want to earn money. You know why? They are not creative. Leero mbadde musomoze lwakusatu. Neŋŋamba abavubuka bali aba 2 babadde bangi abasomyi naye nfunyeko abavubuka 2 ne mbagamba manya ekiriwo. Kuba bakoze group ne babooking enkoko. Ne mbagamba naye eyo gye muli mugaye muli mu tawuni tuli mu tawuni mami twagala nkoko. Ne mbagamba naye watya nga mwaluza enkoko 7 ne muzirunda ne ziwezaamu omwezi. Kasita obukoko bwamwe buweza wiiki mufune abaana babatambuliza obukoko buno obuli brooded. Mwe abaana mubagamba mwagala 7 bo batundenga 9. Kuba CRUZ bw'obanga osobola okwaluza enkoko 7 muzibroodinga waka n'ozibroodinga wiiki 3 ku 4 buli kakoko ne bakagula siringi 7 obeera ne sente mmeka miliyoni 4.9. Okitegeera? Ate ezo ziba za wiiki emu kuba ne wiiki eddako era oba ogenda kukola ki? Okitegedde? Era oba ogenda kwaluza. Kitegeeza nti wano yandifiisiza akakadde oyongeddeko. Akakoko bakaguza siringi 7 omwana ye atunze 9 gwakuwadde 7. 2,000 zezize ku buli kakoko. Twogera ku kabbanga ki batunda 7. Kaba ka 1 month. Twabubalagako wano ku faamu ey'eziro. Temwabulaba? Ako kaba ka 1 month. Kanusu 7. Assuming gwe otunze 7 ffe tuzitunda 9 ezaffe ez'omwezi. Ne ngamba gwatandika mu project eno nti oyinza obutawanika nnyo bbeeyi. Kubanga tunafuna na clientele emala. Yes. Naye ng'obadde osazeewo kwaluza ng'otunda brooded omanyi sente z'oyinza okukola buli wiiki nga ki ekikuza ku kyeyo. Njako nga baakulogobere ng'otambula ku mawanga. Va kuba ALLANCRUZ abagendayo okulya obulamu n'okubalingizaako embeera gye mulimu. Naye okujjako nga baakuloga otambulenga ku mawanga paka lw'olifa. Ani yakutuma sente ezo nnya bye zitakumala? Okitegeera? Kitegeeza nti obeera n'obukadde 4 n'emitwalo 9 ekitone nnyo oba ofiisa obukadde obwo nga magoba ago. Olwo tosinza ono atunze obwadde 1 ku 2. Value addition kintu kikulu. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kati ku lwaleero omuntu alina enkoko enganda zino 2.5 ng'asobola okwaluza enkoko 7 buli wiiki
tetugenda mu Christmas season alina okubanga yattayo wiiki emu olwaluza olwo n'alukuza n'ayaluza obwana n'abulabidde nga kati ali mu kubuwa mmere kasooli Christmas ebe bulayo wiiki emu etandike nga gwe emmotoka ze ezitwala enkoko zitambuza mu bantu okulya ziri mu kkubo ne bw'oba otunze emitwalo ebiri beera nga China market enkoko gwoze yaluliza beera nga China market assuming oyina enkoko 7 okiwulira gwe wazeyaluliza ku mitwalo ebiri watagetinga Christmas olunda obeera ne sente mmeka kamwana si kamwana enkoko 7 ku mitwalo ebiri ngezeza bugeza nze wano sina koko ya myezi 3 nga ya mitwalo 2 mbankuliye zange zirimu 3 kitundu ne bwe tuba tuwa abantu emisomo gino egy'enkoko ennansi tetubawa nnyo big expectations abamu addira obunafu n'alabirira bubi mukyala lwama yagamba ku myezi 3 nsobola tuna emitwalo 2 kitundu oba 3 ekyo kirabira eyo era abamanyi tugamba mukyala lwama okimanyi ku myezi 3 ne weeks 3 kino ky'otugamba otugamba kyoyo omugayaavumu kino mbagamba kya mugayaavu naye omuntu ali serious ng'obulunzi abumanyi nga weyaluzaayo enkoko kuba obeera ne panisoko yo agamba gyo oyina okwaluzamu obwana n'obukozesa nga bw'oyagadde okufuna ssente oli waddembe okububrudinga n'ofuna abakadeyideyi ne babutambuza baba batambuza olaba batambuza bintu bya plastic abaana nze ntera nnyo basanga ku highways alina omugugu gw'ebbaafu baketi bikopo atambuza gufuna abakutambuliza obukoko olabe ensi bwekunyumira okitegeera olabe ensi bwekunyumira waliwo ebimu byesinza kwogerako ku social media wano naye nga abamu babikola kubanga tebalina pulaani za kukola kati obudde bafunye bugoberera ebyo ebintu bwe tunaava mu kamera nja kikubuulira onzijukiza naye nga teri muntu alina mirimu gye gitambula nolowooza nti agenda kufuna obudde bw'ebigurupu okiraba Alan oyo taliyo nze mukyala lwama nkomawo awaka n'omwami omwami yakutte liri nze nakutte lino n'eddereeva abakozi abalala bakutte gali tuli mu bakasoma baffe tulambula emirimu gyabwe tulambula enkoko tulambula ennimiro ab'okuweebwa amagezi kati tubadde mu sizoni yakusimba tukyagirimu okiwulira okomawo ewaka ne bakuleetera emmere nayo okitegeera ng'oyagala kulya ogweringo nga nti ngenda kufuna obudde obugende wagundi nnyumyemu kitegeeza obwa bize bwange bwansala ku ŋŋamba abakyala ze tubeeramu nina mukwano gwange bamuyita Lwasama yali akola ku metro yaŋŋambye Alan nze nava mu mawulire ndi mu bulimi naye gye twogera nga ndaga ennyumba ye ennungi nandaga ebintu bye nanga nego bino olowooza mu mawulire waalibufi naŋŋamba era juzi yaŋŋamba naŋŋamba amawulire gaffe ago malungi naye kyofunyemu kyofunamu ne weeyongera kati bwe ndaba mukyala Lubwama nti oli mu mawulire era okya practicinga nero kyagawa budde nga bwe wali okola ki bwe gali ogawa naye bwe wafunayo omuntu gwe wakolako interview ku nkoko zino n'ogguka amaaso n'ogamba wamma kakati ffe mu mawulire nze sajjusa kusoma mawulire nange era n'omwami wange yanteekangamu ssente ze nga nzisomamu naye musanyufu actually kitono nnyo ekyo kukisanga awalala omwami n'akuweerera kumpi senior 5 okuva mwami wamwe yatandika okunkwana nga bwe bakwana abawala teyazikiza kumpa school ne senior 5 nze bazadde bange bagenda nkuweereza school fees ng'omwami yasasula ngenda okumala senior 6 kola bibuuzo ng'omwami akoze ki nga mama bampaayo nnyongereza naye nsomya amawulire tugafunyemu eno course kumpi yaŋŋamba kati degree yange diploma yeyo degree gisomereza kubanga byensomye mbyaplayinze mu mirimu gyaffe gye tukola nze naye ne bitutwala waggulu nze ndi mukyala wa mawulire tuba tuwogera nnyo naye abamawulire chansi gye tuyina emirimu egyo tegituwa ssente zitumala naye gituwa opportunity okutuuka ku bantu abayinza okutuyamba kati nze mukusinkana abantu abo baali baluna enkoko Enganda yemu ku opportunity gye nafuna mu mulimu gwange nenzijambuulira omwami ne tutandika oba okiwulira kati nti mu mawulire ebiseera ebisinga abamu era kyovola abafanga baavu kubanga ssente z'abaafunyeeyo zimumala kulabirirako mukyala n'abaana ekinene nnyo bw'aba azimbyeko akayumba ayinza obutasukkaawo n'akamotoka era abagezigezi boolaba nga bali creative omuwulira nga alinayo bizinensi ze nki
endala. So nze sijja kubiriza baganda bange ne bannyinazi bwe tukola omulimu ogwo nti tugukole naye nga tulina plan B oba nga tugguka oba tweyambise nnyo examples zetusanga mu field zituyambeko okutuuka kyetukola kyetuliko ku lwaleero bangi abandaba nze mukyala Lubwama nga mu butuufu bwakusanga agamba ninga era kyatambuza bigere nga luli ninga tasobola kukugamba owaye wakikola otya ekikulu abantu baffe simanyi abantu kiki kati bwakusanga ate abatayagala kwebuuzaako bazimba buzimbi mitima nanyiga kyokka gwonyigira takyadda mabega twakalaba mwe naffe twakoowa kati ebintu bwe biti ensi togenda kugijjawo ye nzino ne bwonkyawo enkomerero neetuuka bwonkyawo enkomerero neetuuka kati kankubuuze tulimu October leero independence kati gwe December November abantu bakolera emikolo ndowooza gwe awo obeera mu season yo mwe bakolere leero nosaasira bano bannaffe abazi birthday nina akantu akabadde ku TikTok wano nagenze nekateeka ku status yange ono muvubuka modo omanyi atera okwogera ebintu ebirimu amagezi modo oyo nze sitera kugoberera abantu olaba nkugobere nze bwogenda ku page yange ya TikTok nina ba followers abasoba mu 1,000 naye ate nze benfollowinga balinga 4 naye bwolaba nku followings omanya nti byoyogera birimu eggumba yayogedde ki modo ng'agamba nti nsaasira nnyo bano abantu abawala abali mu apartment gwe sebo boyfriend wo najja ne bakukolera ne bakuba n'emirere n'aleta n'abakuba emirere bakuletedde keke mbu bakusurprising ng'agamba nti bakusurprising kale n'ettaka omusajja akusurprising kale n'ataano ku 10 naye keke nawe gy'osobola okwegulira mu supermarket n'ebimuli ebyogumu 2 ate nga takulimbye nze abaana bange wano awaka bali mugamu ku masomero agali expensive bw'obanga olina capacity esomeseza abaana bo 4 ku train up the child oba olina obusobozi international kagatteko abaana bange batusomera ku train up the child ekitono ennyo buli mwana aspeninga obukadde obubiri naye tolinsanga nti nze mukyala Lubwama nakoledde omwana birthday olimba tekisoboka ngikoleramu taata wange kati yafa oba maama wange lwaki kubanga bo basaanidde emyaka gye balimu gyakubasanyusa naye bano abaana emyaka gye balimu gyakubateekateeka nze okukola birthday ngulamu hybrid nenjivuga nenkolere abantu birthday bajje bamale nnono bangeye bali emmere bamale bakakati yatuyitidde ki nawe artist omwana asalayo kakeeki mukwano nze baby shower nsobola okuginkolera omwami wange abyagala nnyo ye asobola okungamba mukyala wange kuba ayagala nnyo okunsanyusa naye bw'ofunanganga omukazi nga ye yalina interest mu ekyo nze nabagamba abakyala nze omwami wange ebiseera ebisinga yatera okungamba mukyala wange jankutwaleko out jantugende mu akashiya tushopinge bino okitegeera nze ne bwe ziba sapatu nzigula mu akashiya kubanga emirimu gye nkola oba gye tukola n'omwami wange gituwa obusobozi okugulayo kalwaki omwana wo batomusanyusa n'abaana baffe tubatwala mu akashiya ne tuba shoppingira kati luli tewali tetusobola naye kati tukola ki tusobola oba awalala si akashiya maloka ebifo bingi naye bagamba nti omuto gy'amanyi temunkwotinga obubi kati nze okunsanga nti ndi mukola birthday mba sirina kyenjozaayoza nnyo bantu mukwano ngenda mu mwanyi zange nenzukulamu omuddo oba nennima ndowooza mwami Lubwama najja n'ababuuzaako wano tokuza birthday nze sikuza birthday nange nali mulindi omu mbadde nkugamba naye ddeki ofunanga omukazi bw'ofunanga omukyala
kati abavubuka nga mwe CRUZ okyali mwana muto tuyinza okuba twenkana nze naawe nefe abakyala tukula mangu nnyo ku basajja era omukyala bw'oba oli eyo nga bbaawo mwenkana naye emyaka obanga nze kati omwami wange ansingako kyekinfudde omugumu nti genda kigambo ekikulu nze ntaddeyo okutumpulira bw'ofunanga omukyala ng'endowooza yekyakugamba nti omutwale ku birthday simanyi omukolere birthday simanyi leero tuwa mu surprise nze nkwegayiridde kwatamu ebyangu tebalina nkulaakulana tebasudde basajjawo saate bw'ofunanga omukyala nagamba mwami ennyumba eno ey'obukadde obubiri gy'osasula twandibadde tufuna ennyumba ya mitwalo ameka 5 gano ogasevinge gakole ekirala oyo omukazi funa n'emigwo musibire mu nnyumba ojja kulaakulana omanye abakyala ne bwe tuba tetuleese ssente naye tuli paati ku bulamu bwammwe okuba nti mugaggawala omukazi yaakaza olujja era abakyala abaami abamujja obeetegereze bw'aba abadde ne mukyala we ng'agaggawadde n'aleeta omukyala owokubiri omukyala ono yasooka bw'anoba atera okudda emabega mu byenfuna yalina vision okitegeera so naye ate abamu era beeyongera abamu beeyongera okufuna naye nga batono kakati bw'obanga obadde okyalina endowooza girlfriend wo ng'akyalina endowooza gw'omukolere birthday takuwa ku ndowooza genda kulambula ku poloti takuwa ndowooza kukyalirako omukyala Lubwama ne mwami Lubwama abalimi bakikola batya nga tagambangako nti abantu bano mbalaba ku social media twandibadde tubakyalirako ne tulaba obukoko obwo Obuganda bwe balunda bukola butya ng'eyo idea tagirina naye ng'abeera ku simu naffe kwe tubeera nga twogera omukazi oyo mugobe oba kale gwe muyingizemu endowooza eyo era bw'olaba nga tagiguze funa engeri gy'omwesalako toyina gy'ogenda kulaga ogenda kubeera mu puligaatooli ey'oku nsi lw'abantu balina ndowooza ezitakwatagana puligaatooli ogitegedde yeggeye nayo ku nsi abantu bangi bali mu puligaatooli lwa kusipendinga bitategeerekeka nze njagala nnyo ne spendinga ssente ku baana bange mu life yaabwe waliwo omukwano gwange kamukonyumiza bajja mulaba kuno ku TikTok very soon family naye bakoze ne mukyala we yaŋŋamba baamala embaga yaabwe joozi baba bali ku Pretoria eyo hotel eri awo kaakati nga bali awo beebaseemu balinda sawa ya flight bagende ku honeymoon mu Europe mukwano gwabwe n'abakubira nga wabula essaawa 2 bagende bafune flight mukwano gwabwe n'abakubira agamba nti gwe nno wategedde poloti gye mwali mwagala omukyala akkiriza ogitunda muliwa nze flight ngisazaamu omukyala ye yasooka okugamba omwami yamugamba agambye atya poloti twagala yamugamba tuve wano tugende tumalize poloti beeba abakazi era oyo omwami ndi mubaleetako wano yaŋŋamba naŋŋamba Alan nze mukama muye byampadde yampa kye bayita omukyala era bw'obanga olina omukyala bw'atyo obanga olina omwami ndimuleetako wano eyo kapa eri banyumiza nayo oba olina okuba nga weeyisa engalo muki mu maaso kale ebyenkulaakulana mu maka bitambulira ku bintu bingi olwaleero families nyingi zibeera n'okusika omugwa okitegeera ate n'osanga ezimu nga zikwataganya n'ebyo bina byetoloolera mu kukola omwami agamba tukole kino omukyala agamba tukole kiri okitegeera naye singa mutambulira ku peegi emu ate ebintu by'okukolera awamu byangu nnyo bw'eba kapo omu alina okuyiga okwesonyiwa so mukyala Lubwama nga tumaliza ka programu kaffe kana ak'olunaku olwaleero bw'emanyi naali agadde okulya ku ssente ku Christmas nga bangula ku nkoko ndi leeti olwaleero oli leeti naye ate enkoko zaffe zino teziriiko sizoni abantu abamu era njagala balunzi baffe abali abasinga mu kyejjemu kangende mbukinga enkoko Christmas esange nga nnyinamu enkoko ze zijja kudiba kubanga bangi abalunzi abalina endowooza ng'eyiyo so zirina emikisa 5 ku 10 okudiba oba okutambula kakati mulekeraawo ennunda ya nnunda nti nnunda season nnunda Easter wabula lunda ng'okola mulimu
ogutaliko season wabula ogukuwa buli lunaku. Amina. Kankubuuze CRUZ ekibuuzo kimu. Enkoko aba hoteli bakoma zifumba Christmas. Tebakoma zitunda Christmas. Kati gwacho olowooza nti Christmas lokalu olina okulunda. Nze ngamba n'olwaleero lwakusatu naye bwe ngenda mu hoteli baleeta menu, nina chicken, nina beef, nina ABCD. Ne mugamba mpa chicken. Okitegeera? Ate ekirala, ffe abalunze enkoko eza local. Enkoko zaffe z'abantu abali corporate. Si nkoko ya muntu munaku kumala gagula. Ya bei. Enkoko y'emitwalo 4. Empanga ya meka. Mitwalo 4 5. Empanga. Tugenda kuziraba. Empanga. Yes. Cameraman zibayisizeemu awo. Enkazi ya meka. Nga gwe kenyini bwe nkukwamba nti enkoko eno mpe emitwalo 5, ongamba we kanti nedda kankwongereyo omutwalo. Enkazi ya meka. Enkazi ya mitwalo 3. Kitegeeza nti bali abannaffe abatunda buno obukoko abalunda obukoko bulala watunze obukoko 2 oba 3 nze ntunda wetya. Kinavudde nagamba omuntu ali ku offre akagumu kanana. Yes. Kinavudde gamba nti enkoko yaffe eno erina value nene mu magi, erina n'omuwendo munene mu nnyama mu kulya. Ate nga amagi basobola n'ogaluza. Yes. Omuntu ateesobola. Si kyankumusanga agula enkoko eno kati gwe funayo hoteli zo. Nze CRUZ nga mbadde ntunda enkoko zino mu nnyama. Nentukira nenfuna hoteli zange nga 4 oba 5. Nga buli hoteli bunaku esobola okutunda enkoko ezi 3. Nga nze mbatwalira enkoko. Mba supplyinga oba sente zange zino na wiki oba ba big suppliers mumanyi enkola yaabwe. Okitegeera? Mba nfiirwa ki? CRUZ exclusive gwe mukutu mbadde ne mukyala Lubwama okunnyonnyola tasobola koowa kubanga gwe mulimu gwe musomesa mu mulimu guno atera munnamawulire onfuna bulungi nnyo ebigambo ebisemba tuve wano tugende tulambule ku faamu. Okay, ebigambo ebisemba kyenyinza okugamba abantu baffe nti mujje tubawe omusomo mu nkoko zino ennansi. Mujje tubawe enkoko ez'olunaku olumu n'ezo eziwezeza omwezi ogumu. Tulina enkoko za mulembe ddala. Kubanga ekisooka nti enkoko zino oba badde tozimanyidde jangu osooka ozifunemu omusomo omanye kiki ky'ogenda okuyingiramu. Bw'onoomala ofuna omusomo ogwo ne tukubuulira engeri y'okweteekateekamu. Bw'oba badde tozimbanga ku biyumba tosooka kuzimba biyumba nga totukyaliddeeko. Jangu tukulaga ebiyumba bino ebya temporary ebikoleddemu otya ssente okumala emyaka 20 nga bikuwa buwi ssente ng'onoga ssente n'abaana bo n'abazzukulu. So tukyalireko tulikawoko mu tawuni esembayo. Bw'otuuka enasana ku masita opposite Shell gamba wa bodaboda nti ogenda kawoko mu baluwa mujja kubanga otufuna bulungi. Ekirala mu abakyala eno ensi si kuleekaana. Badde njogera ebigambo bingi naye nga nyina obulumi ku mutima. So mujje tufune emisomo gino egy'okukolera awaka. Mujje tufune emisomo egy'okukolera mu bifo ebifunda. Mujje tufune emisomo gy'okutandika ne kyoyina. Omala ofuuka omunene. Bagamba nti embazi singa yekola ki? Yewaata. Kubanga bw'eba yatemye omuti eddoboozi erivaamu ddene ekyalo kyonna kiwulira. Naye akambe kano akatayogera akatavaamu ddoboozi ate ke kasinga okukola ebyaki? Ebyamakulu n'osanga kasaza omucungwa ne kasalasala ennyaanya obutungulu ne kawaata. So mujje tube nga tufuna emisomo gino obulamu busobole okutambula obulungi. Si muziyita waawo 0755 38 91 65 ne 0779 88 59 55. Omusomo guno gwa mitwalo egi. Buli ajja wano mu training osasula emitwalo 5. Emitwalo 5 egyo nno mitono. Abaana bagenda okudigira na spending emitwalo 20. Bampe namba esimu. Esimu erizo 755 38 65. Amen. Ye Feba Lubwama Local Agro Enterprises Limited tulikawoko mu town esembayo mu district ewa Kisu. Bwe twogera ku nkoko ennansi tuleesa abantu bangi mu nkoko zino ennansi era bangi bakoze amagoba. Era tulina obukakafu n'obusobozi nga tulowooza nti naawe zisobola okukyusa obulamu bwo. Ebyo byonna byonna tulina bw'ojja kumanya bwe zikyusa obulamu bwo nga tozze tukuwe musomo. Jangu tukuwe omusomo mu nkoko zino ennansi tojja kwejjusa. Ekyokubiri bw'omala okufuna omusomo mu nkoko zino ennansi making sure nti abantu abagenda okuyambako mu projects z'omu abali mu diaspora ti abantu abo bali committed. Abantu bo baleti nabo tubawo omusomo. Kimanyi tusobola okuyigiriza omukozi wo ne tumuyigiriza project ne bwaba maama ne bwaba taata nga gwoli eyo mu diaspora taata oyo ba maama oyo tusobola omukwatako ne tulunda naye enkoko ezo ne ziba nga zivaamu bulungi nnyo. Tukubireko nga CRUZ bwagambye essimu weziryawo obenga ofuna omusomo mu nkoko zino Enganda. Tulikawoko mu tawuni esembayo mu district ewa Kisobo. Tuuka enasana ku masita opposite Shell.
gamba wa bodaboda ntingera kakomba lubwama Enkoko zine nansi mu abakyala kakati ekimu ku qualities ze weetaaga mu makaago bwe bukozi ogenda kuyiga otyo okukolera awaka jangu tukuwa omusomo abamu muli eyo nga n'omwami asobola okuteekamu ku ssente n'akuwa ssente zigula emmere y'enkoko n'akuwa n'ekifo n'akuzimbira n'ekyumba ky'enkoko naye ng'era gw'ogamba nze saagala kukola naffe abalunzi n'enjala tuzisiiga ndowooza ozirabye nkoko zange nziwa emmere naye enjala nkola ki nzisiga eno kati eriwo tekikujjako kuba mukyala wa mulembe guliko naye ate ssente kyekikulu bw'onotandika okunoga ssente mu nkoko zo ebyokusosola enjala ojja nabbi goba wekka naye olwokuba ennunda yaffe yalakizale tugamba nti nazo tulina okukola ki tulina obikolako so sagala kusukkako wano olunaku olwaleero tubalazeeko byonna byonna bimulamu eno programs twalamu ebyo gwe byowulira ebikuyamba ebitakuyamba birekere omulala biyinza okuba binayamba omulala toweerondalonda kalike yayogedda twalamu ebyamakulu byowulira ebikuyamba CRUZ gemanya ALLANCRUZ CRUZ exclusive gwe mukutu sagala kusukkako wano olunaku olwaleero fonna muse bulungi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawaweera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.